Yaman. Okay. Chiri chityawa chali bafebwe mwenda batwa kuva mtube gwange wenja je musinziro okutulaba tuli bakabi atubye tuma bwe tuminenga chetu tuli ndine mukulu profete mukulu Moskan kabaka kazikuba algo tugendo waya mukola ye embuzi egenda kuba mpanvu Moskan eno nkadde nnyo enayaka Moskan sebo enayaka Owaye tuchenwanje sakati. Okay, gwelira yo nakwero chichi chiri chitya anko. Just ngo bimanyire ro sanze ko profete. Oyinza kati nyumya nani? Nyumya ne profete? Oyinza butakwasa Moskan. Kuba ye wa busungu mungo saga nyomuleta mu nsonga za mwezi. Chichi Moskan yaddawa. Moskan ali yali mamwanyi namutume emirimu mingi. Ndongo yali mubonya. Yaddawa kati. Ndongo ya mubonya nyo na amuzulire ebyokukola ali yeya. Ayagala alime kunyanya bintu ntuwe bityo. Ne Moskan. Mwanje. Prophet ono yavawa. Prophet yenze. Pozi ngombuza jenava. Ngumbuza prophet kati Moskan ye kati ye wamutuma wala kati mbuza Moskan omuyayo no prophet yavawa. Ensonga eri bweti. Omanyi nze nkuze nina byendabirako. Omanyi nti okweri branding kintu kikulu nnyo. Just no rebrand wakwaba mu kibalumye emitwe ne bagamba atolwanyisa Moskan biki ne bagamba Moskan yabakubira ebigoma mwagala byakola sosiye antu wandi badokola rebranding prophet nagenda mu kutema ebikajje yo bana nagenda mu galani bamusamba mu pinda funa lunaku lwa birthday ya prophet nchai yanjaga kulaba oba omaika ti wa miezi yeah so ali fresh aina minds empya wakulera bulezi oyo omwana omulaba agera bakubendongo wakwaja sikala abantu kambaze kwalali Moskan yali brandinze ye mukulu prophet era buli wo uli logo ya prophet manya bogera ku Moskan wakwakati chinzo chuka moyinzo butamuli ambigoma byo badomo manyiridde eno rebrand kuva ku ngoma bayimbi benkolera buli kimu kati no prophet oli ali Moskan ati unagamba atya producer prophet wa prophet ku ngoma prophet yenkola kategede eno just now genyawe gena omanyikati omuntu omanyize nakula simanyi president anfuga linnya nakajandi tegere ngoli mugayavu nedda anti batugamba nga amanye naye kati tulina mulala tulina tehabulwa twakula kusomera nga bwosula ansa yayo erikaguta era nga ne botekawo tehabulwa bayinza okuba gwe naye kati saa zino lyerinnya ettongole eriri mu ggwanga seyo rebrand kati mukulembeza atufuga alabika muto nene liri kati teyalyegaana kati Museveni yakoma fuga ddi Uganda 2021 okay kati wano wonna tiibu yasalawo kati bwabulwa yatwala mukyala wa munne owaye just obuyinza omaye ebintu bino oba osobola ofuga obuyinza buli kimu oba okisobola kati profete yakola ki banga lyonna Moskan biki byonna abikubye ebigoma yayaka teyayaka abakyalina ebibuuzo ebyo bikadde okay anko awo tugwe otandikira tugasibula Moskan kati official era eno interview gamba abantu ngenda kwogera buli Moskan kye yali yogedde exactly kiveewo obwendongo ekyo kiveewo kati tukwatagana ne prophet tandikwa didinga ne prophet era nga ne mbana linkukoleddeko nga nze Moskan nojja sabanye Moskan musabali nye ku mutwe kuba prophet yaliwo actually abatulaba zigenda bella series buli week tugatandika okureleasinga brand empya ya prophet tugotandika okutambula nayo every week njaba tubanga episode nebo nabe mu bweti katukunyumiza obulamu buli waliwo bibade tomanyi ku Moskan tumusibula abadali nekibuzo kyoyagala okubuuza osobola kiwerezaawo kusimu ezola abasobola wereza ekibuzo kyona kyoga nti kina simanyi ku Moskan nti nandi agado fading out nkwatagane ne chapter empya obulamu bwa Moskan
njaga utandikireko nzo kumanya Moskan na mumanyira ku logeri Genda ogule is it Moskan church that Moskan church mu kati tubeda ne Genda ogule motoka enayaka nze wentegeera Moskan wetuko tutandikira bwekyova manya asiya Moskan yona yakomaawo we yakuba Genda ogule motoka Gendako Moskan yakuba oluyimba lumu mu bulamu nedda nkubye nyimba nyingi wakuba era kyobola prophetaz kuba Moskan abadde akubye nyimba nyingi naye nga bamusibako oluyimba lumu ate nga omuyimbi si mukwano gwe kati nga kimumenya bambi alindako kikyotegeeza nga omuyimbi si mukwano gwe omanyi kiringa bwe banakuyita erinnya lya ex-wo kweganga onaga bawagundi naye ng'oledde bwekyawadda sigala kyalina obulume okumutima kati kisobola okujjukiza ebizibu ensi ebadde mmanyi nti mwe ababiri muli bwe muti gwe ne Lil Pazo era kyogedde bulungi ensi ebadde mmanyi kanitutangaaza ekituufu kati nange mpulidde kipya kati ate mbadde saagala okugenda just nkirese ekibulesi nga bonagamba nti Moskan okweri brand nga agasegasa ebintu bingi nga n'ekyo mwe ekiri kyombuuziza nti eno nkadde nye naayaka ekyo ekibuuzo bakimbuuza almost kati 6 years buli ajja kyajja nakyo buli ajja kyakola ki sisuubira nti oli agenda kusanga profeta amugambe ekintu kyekimu kuba profeta teyakuba ku motoka profeta kati ali mu birala nnyo profeta abadde ku university bamutikidde kati azze ali mu baana ba 13 kati mwana mutonyera fresh be bano batini be bakubira endongo kati okay man nenga gwe kyomanya biwanvu ebya Moskan kati just wakuba kati okuzaayo kwemabeka kati ni Moskan ndoza natandika endongo wenjaga utandikira awo wenyini nzijukira nali ndi mu church ku life in Jesus era gye bali banjulira church eridawe eri kinawataka mbuya around eri around yawo awo no we nkulidde musically wa Pastor Katongole naye nali ndi mu church ebiseera ebyo nenyingira kwaya emberako mu kwaya nga betuzina amazina betugamalayo mu stock amazina nagazina nenga malayo mu stock era kati oli dancer sina kati nagamalayo mu stock tegagwaya amazina okitegera so ana soboko ono era obojjo mbuza amazina nyinza okutuma je nabitereka kuba nagenda ngejja mungo na buli kazina kenalimanyi na kazi na kuchaji olonga wanye kati yali azine ebiseera byo yali ani ebiseera ebyo mu badansa ne Uganda ngamba nti kati oli yali omuzinyi mulala ne Moskan najja najja omuzinyi kati ate kati agoga chika Wanga tichegeza Moskan okujja yajja omuzinyi oli kati Moskan era erinya lyo yatandika 2:5 nali nkyali kidi nga ndina mu church mu Sunday school tweyiya ne mfuna mukwano gwange yajja anyumiza nagamba mwana chali omwenya nnyo I'm too happy kati nga angamba abantu abali happy nnyo babayita ba Moskan lindako Moskan kitegeza muntu someone who is happy kati mukiri mu lulimi ki yakingamba bugambe mbuluyindi neze sikinonyerezanga wabula yangamba erinnya so kati yatandika odimpita nga buli wansanga naga Moskan aliwa Moskan wange aliwo kitegedde so ng'ategeeza oli amwende buli wakulaba ba happy so erinnya nange nentandika odyambala mpola nawe nolyagala nendigambako baganda bange waka naye nga tebabijjuwa abala balinnya zivu terinyuma na kunyuma nentandika odigamba abakyali bange era nga bompita eririri lyenasooka okugamba era nze kenyini akuwakanya mbaasi kyalyagala mpita lino kati gali amannya amalala ge galiwa ge twajjawo okuleeta Moskan ago saagajjawo kuba kyekika kati ge galiwo ago era kyekiraga nti nazaalibwa Kemish Kemich ochi okay ndi musajja mukyoli by tribe wakuba abasinga ndoza tebabuukanga engeri gye mbadde mu Buganda ebbanga lyonna naye oluganda muli bitegeeradde so kati nendandika okweyita Moskan kati 28 I think around 28 awo nentandika okuyiiya obuyimba bwa gospel era naye akayimba kange bali bakayita Yesu ye bodyguard wange wali muyimbi natandikira mu kuyimba nenjiya akayimba ako nengenda
era Padman yasoko kunkwatamu namusangeyo side ze Kavule nga ina studio jagenze mewa mukwano gwe kati naye yali tana kufuuka ono Padman ayagala nnyo gospel music. I don't know why. Nali naye recently watu na interview mje tukolaawo yomu ku basajja ndoza abanguiza abayimbi era bobango yagala kwanguize musajja ayagala nnyo track yajikuba n'agenda n'aleka track awe olina voicinga yajikubira ku speed kunanga nanga za ezedda zali zi recording high floppy disk bichebe n'aleka mu track n'agenda so na voicing olimala ngolwasokera ddala mbulamu bwange nofuna mukisa ku nafuka wakabinga bwali nga pade kala akuba nenga erinya terina kukola ki nengo leda akubye nyimba z'aba Chameleone nao zisamwasama mumanyi so nankolera oluyimba olusoka nengenda mu church nenduyimba banfuwanga abaze okuwa ekirabo kale kide ekyo ndoza mpaka leero kyandetera okwagala endongo enyimba ezo kyazina oba waziwa saziwa naye ngomanye haso ebimu ebiseera ebyo tetwamanyanga nnyo byakutereka nyimba ku kitimba so ebimu byabule ezimu nkyazina ku kompyuta ewaka eyo tuweka nsewulire ku muzigo wa Moskan disebo tata kati ate wembanzija kati ate ninaye ziri recent kati ezo tujja zituukako kati ebiseera ebyo bwenjimba akayimba nengena ne bankolera kale banfuwa sente ku church kati nenkyagala nengamba kikola osobola oyimba abantu ne bakwagala nno okitegeera kati naye namukwano nga bamita Beni netandika okuyimba ffenna Beni enemuliramu netandika okukwatagana Beni musajja yali dansa nnyo kalongo imba style kye y'omuziki nze kuva dda nayimba nganyo afrobeat kuba nakula mpuliriza nnyo nyimba za Chameleone ezo kati nga njaga nnyo afro so nembiyimba awo nensooka ng'obimanya ebya haswe nensooka mpozinga kati ekyankalubiriza nga za studio kuba ebiseera ebyo nali nkyali ku ssomero kati nga sirina za studio nenkwata ku school fees oyo era omali anjulira waliwo producer bamito Mario nakwata ku school fees nemugamba mwana kuba nali nsasula 3 ku ssomero nenkwata emitwalo 9 nenjiwa omali nemugebisiya tunabiraba nemugamba Mario nkolera oluyimba kati ngwino sobi wogendo zijja anga obimanyi kati ozanya zaala obulamu butandikira kulaga nti obulamu bwa zaala Mario nankolera akayimba bakayita jangu eri Yesu kati akayimba kali favored bakagala ne bakanominatinga ne ku kyalo muzi awadi zaawo kane ntandika okufuukira ddala muki muyimbi kati naye ng'ekinnuma sibana za studio Erinnya olikoze ofuse wakanya kati erinnya kati olwono nga ba aizonti be basajja banene ku kyalo alinda ku aizonti ebise twasabanga naye kati nga be balina ennyimba ezikuba ne ku radio ebiseera ebyo aizonti nga yali yakubalayira bakulayira kati nkunyumiza byamabega naye ebiseera ebyo nali tosubira kummanya aizonti yasooka kuba luyimba kyo lwasooka okugira kati namukubira mpiso jangu nkube empiso nalaba bagundi baluzemu gwerofaayo kati awo nanyi nsobola okunyumiza emboozi ya weeks 5 wakati olwo nkunyumiza jangu kuba empiso nawulira baani abaluddamu awo abaana beba bowooza baluddamu olimba lwa Kenzo simanyi stamina kati aizonti yaluddamu ng'obwomulaba awo yalukuba jangu kuba empiso aizonti yali aluzemu yali aluyimbye olwali luyimba lweye nga ye etemaloka bagandi Kenzo yabyo kirifu Kenzo yabbo oluyimba kati tugenda tuuka andi emboozi oyagala mbuuke mbadde nkyali mu 28 ntute 210 kati oluyampadde bingi byembadde simanyi kati kyembadde njagala okugamba kati akutusooke tukalekaawo tugakomawo munnaye nkuba akayimba jangu eri Yesu katandika okunfu erinnya li Moskan likwata kati lijja lifuuka real name batandika dimpitawo nti abantu kati bawulya Moskan yayimba tebayinza kumpita birabaga Moskan so erinnya ne likikola ki era ku church nentandika okubanga erinnya buli omu yakyusa nandi kati nkujira kati nasigala ngenda mve wakanga agenda okusoma nenga situuka kati oliye balance wa mutwala kansoke netondere mzee wakati bino byenjogera abadde tabikola ki abadde tabimanyi kati nasigala nagenda nga kusoma navange wakakuba nali nsomadde progress boyogerere
kati navange waka nengenda ku internet cafe nzenga sente za fees nazitereka tolako butozi nensasula internet nemalako olunaku lulamba ku internet cafe enjala bwe kuluma n'olyako nendyako kwegamba kali nentandika okuyiga gundi Fruit Loops kuba nasoma ku program eyinza okukola music kuba nali ntandise okwagala endongo abantu batandise okundaga nti banjagadde kukyaki wonna nga nze omu ku bayimbi era nga pasta manyi n'okutuyisizaamu obubbo n'agamba leero Moskan tumusondereyo ayimbe tumusondereyo ze tumusonderayo so nekitandika okumpa challenge munze nengamba I have to make it naye studio enkalubiriza kati nga nendandika okwagala obiiga kati obusungu ne bujja myaka ejo emito olwo mu class ki nali ndi mu S1 S1 ngoba muto nnyo nze nasoma ndi mukulu nze banzalira mu lutalo nawo tugenda kati ne mpulira nenga kati nokola ki okusooka okuyiga bino era nempozingamu okuyiya ennyimba kati nga nze nsiba ku internet cafe nensoma Fruit Loops namusoma ne mutegeera ne fees the wamonona just olaba mukozesa okusoma nesuba nezaddako nazirya kuba basigala bampa nga baloza nkola ki kuba nze muzee wange yalinda pepa zange nalinda nga ezasiniafo kati yalinda ebibuzo byange okuva mu S2 kuba nali mugezi kati nga yanesiga kati nga alwawo kunsaba nti leta ndabe muli mu reports zo era abazadde ndooza akabe kaloozo towesiga mwana ndokyenda oyo mumanyi tasobola kuba kati muzee wange yagumanga nnyo nga agenda laba kati nalina mukwano nge Isaac kati Isaac nga gyensiiba lwemba saagala ku spendinga ngende wa Isaac yala abeera nga alina ka business ke kati nga tusiibawo kati olunaku olumu mala biiga kati nga simanyi kwata maloboozi naye nga okuba mbisomyo babikola wali ennanga kati ku chachi ennanga baye tebatukiriza gikwatako kale nga chachi ya buvunaanyizibwa nnyo kusanga obwana nga buli ku nnanga keganga kive kati nganze nkomawo ekiro nga service ewedde nensasula asikaali olwasa lwange nansibira mu store olenge wakatosulayo bakuleka era bansonyiwe ndi mu kwogera ebintu bino teri abadde abikola kali nesibira era asikaali gyali akimanyi yalianga olwasa lwamasikaali lenga asikali akuma ku church kati nga yakuma ebyuma ebyo wowe nguzi nakuleka oyingira nenyingira nansibiramu nze nenyambala bonayina ka wokomane akaberamu olimba lwa kamiliyoni walinga bugenda mu gundi kamimole card bwali ba tape ebiseera ebyo sibwa byadda byangu muno bafo bugenda mu card buli bwakajja buli bwali bwa tape ng'oteeka mu tape natundako tape kati ngamba nazewaka kati nga nteeka mu tape yange nenyambala earpiece nentekako oluyimba lwa kamili nayigira nnyo ku luyimba lwa shida za dunia era ndoza kamili bukyanga ayimba yankuba olwo nze mizo nkunyimba botandika dduku kuba nyinza okugamba lwe luyimba lwa kamili lwensinza owulira obulamu bwange bwonna kuba nalukolerangako nnyo ki practice nga nyambala kali nga nnoonya ekivuga kye bakubye ku nnanga wano nga saagala kubuuza muntu ndi njigiriza okitegedde kati nga nze mbeerawo nenteekako nempulira akavuga kavugidde wano nonyiga paka ofuna sound nefuna code kati nentandika okubeera twali tulina gaye akutukubira ennanga ku church kati nemanya ndi nomufula kyale wange aleme kungobangawo okumpi omulabe byakula kati nga nze manye okujjaawo n'ebitumbwa byange nomuwako kati natandika okubanga muyambako oluusi okupakinga ebintu omwesooka nandeka nga bw'aba akuba ennanga yenze mbeerawo ebbali bwensimula oluusi ku vyuma bwenefula bize saagala bakole ki era nga nze mu service nzina amaaso gali kuki kuba nabeeranga ku kituute walinga mukwaya mukwaya kati nga amaaso gabeera ku nnanga nze amazina gona kuba twagakolanga practice manga kutte wano kati nga amaaso ngaleka kuki kati nentuka eseera nentandika okuwulya nga njize kati nentandika omubuuza ekitegeeza weyigiriza music production teri yakuyigiriza ade byonna nkugambye nze wagenda nogenda ku cafe noyiga okube noyiga instruments bodda ku church noteka mu practice kati ngenda ku waliwo channel njera bidene ku Google kwe nga kwaliko batuta basomesa ennanga kati nga kugamba eno code eggwera wano byalinga byabwere naye kati naku zino bya sent over nagezako banoonyawo naye nga edda nga ngenda ne bandaga emikono ogikwatira
ebe kwata ebe recording Akitegedde kati ngogenda ngenda nenda bakwata nanga ngenda kuchachi kati lumu nenda banga ntandise oyiga nga segena menya oyali atukubire nanga kuba gaiba kitegeze yali abakubina ngati yafuna kuna mukisa kuyigiriza omulabanga bulabi bya yete yamanya nakumanya ndi nali njiga nanga kati olunako olumu yala try tuli mukola practice regular ku church ezenyimba ku Saturday kati nagenda afuke nentula kunanga nakoma nganje tuddeko nenda niko mwenyigiza nenda tanako nyiga bye nali nkutte nangamba buli kyo manye nanga ne mugamba just mbasagala kwerabisa okategerenga nganjagala akirize ndi nali mmanyi anyongeremu kubamba mugamba ndi simanyi yalagenda kugoba obugo anti aba atandiko wato kusabaza kumukola ki kuyigiriza ne mugamba just saga nyo bintu byakwemulisa ne njimanyi kati netandika okufukira ddala kyaliwe kati nga amanyi n'okubana agamba kati nkwatira muko wano bagulunze nkube base netandika okugenda nga mupiki nga wampa bukoodi obwo bumalayo obwabasita kati wabumpa kati ngenda ku studio wo Mario yali ye producer nge yali asinga ebiseera ebyo bambi kati ngampa obudde kati ngo Mario ekimusumba tamanyi kuba nanga okategedde kati kati nze nga ngenda mu studio ewo Mario nga ina project z'abaana nenkwatamu nenkuba keys Mario ngagamba nkubiramu awozi keys kati nganze ate njigira ddala practically bwe nkuba nabinyigali nabitereza ngambiraba bwento nenjiga production kati olonjize production kati omusajja ampita nali wale guy bamita muwanguzi nkyamujjukira yali mukwano gwange nnyo kalumu yalawuliriza oluyimba lwange nagamba ani yalukoze ne mugamba nze yalukoze oluyimba kiri wasookerako kola olwe nasookerako olwange bali balita bavubuka mwekuume nakuba track naye si kyajuka bigambo naye luluyimba lwe bali basinga okwagala ku church nali mbulira abavubuka azin tuve ku lwayimba nyamba lwe basooka kati nzija story ate badde bulako kati bwe maloyiga ne kati na ewa Mario nayigirayo nnyo okuba ebigome ebyo kuba yandekanga mu studio nga alina gyalaze nze nensigalamu kati bwe mala olumu muwanguza ntwale eyo bweyogerere wagaye bameta sali nga alina studio naye nga producer avuddewo ate kyalina producer sali nga mpa studio kati ekyammenya kukwata amalobozi kuba nanoonya totuli ensomesa okukwata amalobozi negakola ki kati ate nga Mario nsanga abikuta amalobozi kati nga simanya anyiga biki tofuna budde tofuna mukisa kumulabako anti wabeera n'abayimbi abatakkirizamu ki bantu kati nze saabeeranga mu oluusi nga nebosanga ali mukolera muyimbi kati nga kalumu kali katini kati nga tubeereeyo nga yakola ki kati ate nga simulaganga nti njagala kuyiga production nze nabikolanga avuddewo neneeyigirizaawo mbwangu nnyo nakozesanga nnyo speed era nze edda nakubanga track mu speed nnyo kati ngenda nkeerewa olw'ebintu ebize bikyuka naye nali nkuba track kuba nali nakuraminga obuntu bwange kati munnaye sali ampa omulimu ku studio omuyimbi gwe nasookera okukolera baali bamita Nashville Nashville yali ayimba hip hop ye muyimbi yasooka okumpa sente mu studio nolaluka bajja babiri omusi kyamujjukira linnya naye ono mujjukira Nashville kuba yali asingamu okuba kati bajja nga bateesa bulungi nga sali angamba bano batuwe sente mmeka kati nabasaba kyetaano nimanga batuwe ekyetaano ne bakayanamu kakana nga balina ekyesatu sali ngagamba zali nyingi tekiba kingi nnyo neera zaali nnyingi kubanza yali atazikolera okitegedde nali sikolera nko muyimbi sente era nga negomba jasi kunoonyawo muyimbi ne bajja n'omukolera bwereere ngezese byenjize nga bampa ekyesatu nga sali angamba kwatako gumu ekitundu nange nsigazeeko ki ez'amasanyalaze sali yali musajja mulungi nnyo yandekera half of his money okategeera munaye nga maloko kati ekyanyamba nti hip hop abamwangu bivuga bibiri besi oba okikoze eki oba kiwunzise kati ngamba kubira kitraka era nabaweerawo oluyimba nga siru editinze nakuba bukubi traka nenzikizamu saatekamu wadde akawula wadde akasaasi just nze kasana ulya nga rhythm bagituddeko juka hip hop egenda bwekutuka kati nabibalanga nti ekutukidde wano nayimba wano era saabaganya kuyimba chorus mulundi gumu
buli chorus bagiyima ngwana lisimanyi bitambuza ngabona gamba nti oyimbye chorus esooka bayima chorus neyo kubatuka kuyo bagiddamu ne bayimba eyokusatu ne bagiddamu kati nali bali bamaze okugenda kati nembuza sali kati amaloboozi nteekako biki effect biki ebyo naye nga oledi n'oluyimba ndubawadde kuba nali saagala kwerabisa oledi bajja batidde bampadde ekyesatu bamanyi basanze wakategere gwe omwana akusasudde aba yakutidde era kati nemanya nti kati bano sirina kwerabisa kansoke mbawo oluyimba bwe banaakomawo tunaakola ki n'atereza ate nabo tebadda obwa upcoming bunyuma nabo tebakola ki kati ngamba kolere era lwe luyimba ngo nasooka okukola title sikyalujjukira bulungi bali bayimba ku mukwano something like that naye nga hip hop. Okay, otandise kati endongo kati bwe nkola olwo oluyimba amawulire ne gayita ku kyalo bweyogerere waliwo producer mpya bamuyita Moskan. Kitegeeza oluyimba lwakubya ddala bweyogerere nkugambe bali bayimba buli bbaala oli wakuba n'olwakuba ebyokwegaya bali baluyimba buli bbaala lwakubira ddala era ku kyalo nga awe bannanga ku stage Moskan yalitukoledde naye nga nvimbamu awo nga wenzija nali mmanyi nobawuubirako abantu ng'oli wannanga oluusi ow'ekibi nsituka mu bbaala sebo nebagamba yinza oyo kale mwana wembijjukire ebintu taliko joge bweyogerere kati bweyogerere mala okutandika okujoga wale bbaala bagita kiswa pub kati kiswa pub eyo yali enkalubirizo giyingira nali ndi musajja mulokole nnyo kale lumu bajja bategeka empaka bagamba ne producer Moskan ayimba kati muteke muzina empaka nembabuuza empaka eriwa nti eri mu bbaala kati ng'olwo ofuuse producer w'amaanyi already ndi producer ate nga already nina okuyimba nali nyimba kati nasoka nenkolawo albamu zange nga 5 awo eza gospel nali sinagira nnyo kumanya nti ensi ya ddala nali ntambulira nnyo mweyo embeera kati mala okukola ennyimba zange eza gospel abaye banteeka kuki ku awadi muganda wange nkulayirira nali awadi ali kufanse kakikuza kimuka kumanya nti ensi ya ddala okutadde mu awadi bantadde mu awadi gwe gwasooka noyingira ebbaala obulamu bwange kati ng'ovudde ku byogamba nti mbadde mulokole abamu bampita na musumba ku kkubo okwo oba otamayoga pasita ekitiibwa bakimpa simanyi nakubulira n'olwobuyimba kakyate kyakunyizanga muli okumpita pasita toyinza nyiiga ng'oli akuyise ow'amaanyi kuba nabapasita nabalabanga era bajooga oli wabaga nze pasita kangenderawo naye abandiga yange okitegedde Moskan ogera kunzita gwe kyoba omanya buli akuyita pasita manya yendigayo namanya okuŋŋanyiza namanya nti mbakuŋŋanyiza endiga zange kati munaye tumala obikola ebyo byonna olwo tuyingira 210 kati akazanyo bwe katandikira akati serious wali wona nali ndi mu excitement njize production siina buzibu na olebye okusoma wabivaako dda muzeeyi naye wakabo nali sikyagendayo olwo nga nemmere baagano gyenterekera nemmanya kati obulamu bwakola ki kwegatta muzeeyi yanyigamu yenyigira nnyo ddala era nze nentandika okusula nga mbaki ngayo leero wensula wa blood good naye n'aba blood bangi kwengeri gye nali sinyiizanyiiza kati munnaye nali nakuba track empiso nali ngena giyimbira mu gospel lindako track go wagiya jangu kuba empiso malo gikuba nali ngena giyimbira mu gospel kati ba aizonti bankyalira kuba bali ba blood bange ku church naye nga aizonti ngolo ali nani ngayimba ne spinach balinga babiri nga duo nayo okay kati bajja ku studio kuba nabagamba munkyalireko nina studio kuba bali bajja ku church ne bayi oli kukyala badde sita kati wano azza kusanze era azze nga yesita nnyo kunze wabula asanze track yange njikoze eki kati aizonti yegomba track agamba ne mwana tuluyimbe munenga olede bayimba gospel jukira munaye tuba tuliawo spinach ng'agamba naye track eno batu baligikubyemu empiso Moskan nkubira kale akantu kali wali akandaga kadi ye yagiyita mpiso naga nkubiramu empiso mu luyimba olwo track weri naye nga banateekako na bigambo nagamba nkubiramu empiso kadi wagamba empiso lwe luyimba kati lutandika okuzimbibwa batya vibe egamba nti kati mala okuba empiso eyo kati spinach nakwata emitwalo 9 egyawamu
jukira mba muyala zange awo nogabula mutu kati onguddemu n'emitwalo mwenda bamaze okukola oluyimba olwo kati wenjagala okujjira kati tujja bamala okukola oluyimba tuba nalwo nyimba zitambula mune twali kati kwolwo lwe nawangula awadi awadi wagiwangula gospel lwe bakwata izo nti kwa yali amperekeddeko omukwata batya abasirikale mwagenda kenzo biki kati yamperekera kwa awadi ekiro nga Star TV premieringa nga biri live ne tubiyimba munaye tuba tuli awo kumacha Ronnie Stamina najja ku studio naye saaliyo Ronnie Stamina yiwa aliyo mmanyi nali sibamanyi ebiseera ebyo Stamina ali afulumya Stamina twamuwulira nafe kituufu mwayoza mu Stamina kati siyinza kulimba nti twayoza twaka pozi tuyinza okuba twayoza twaka yemu naye nga ng'oluyimba size ezimu nti fena tulina twaka gye twagijja oba okategeera zirinke nga zijja because nga wona agamba nti nkutte oluyimba lwa Biniman ndukubyemu ebigambo byange nosanga omuyimba mulala naye nga akutte ya Biniman n'akubamu ebigambo bye kati mwasanga bwesanze nga mwozeza mu twaka yemu bonna okitegedde nti twaka yajja neekwatagana somehow somewhere naye ng'ennyimba zaali zaki zanjawulo kati nze nali kuba nali nina studio endala gye nkolerako ekicuba ey'omugaggalo kati nga banneesiga oli akuyita n'agamba jangu nkwatiremuko wano kati mma ngenzeyo nina akawala k'envoicinga boosi wanga nkubira essimu eri ku studio gye nali nkolera ebweyogerere angamba wali omuyimbi akwagala wano yasiimye oluyimba lwo olw'empisa agamba lulungi nnyo musabe sente mmeka ne mugamba mugambe ampe kyabiri Guy nangamba akiriza agenda zikuwa tomanyi nani akuyita neno nistan nali simumanyi bwafaanana okategedde kati ngangamba agaya akiriza agenda zikuwa ojja mu dakiika mmeka kati nze omanyi bwe mba nkolera omuntu sitera kuleka nga tekiwedde naye nga kamaliriza ono muwala nzije kati mu process awo bakubira aizo nti bamusuubiza show bamugamba naye twafunye wano omugagga agenda kuwa show oyagala sente mmeka nga aizo nti asaba 3 oluyimba lw'empiso nga bamugamba lwakutte kati nga bamugamba kutwala ku show ekyalo kiri mu byalo eyo oluyimba lwakutte abaana baluzina aizo nti n'abasaba 3 nga naye bamuyita kati ye yatusooka mu nfo kumbe bali mutukuŋŋanya ne spinach ne bamukubira essimu kati ye spinach bagamba aizo nti yabakola ki yabamuyitira aizo nti n'amuyita kati spinach kati olwo bo baatuuse Ronnie Stamina olwo ali nani baze n'abasirikale naye nga bo bali mu motoka abasirikale kati nga Ronnie ali eri ng'omuyimbi ateeze yali wano ku studio yayita munnaye aizo nti ng'ajja nga bamutwala mu kimotoka nga bamuteekako kapisito ne bamusingako empingo mbu yabbye eki oluyimba kati ffe tetumanyi nno kuba nayezo nti bamuganya tubuusa kubakubira simu kubabuusa nga nini studio gye nkolera bamukutte kati nga ndako nini studio gwe basooka okukaba ne bamugjawo ayizo nti agenda otuuka nga nolya ne bamulya kyegeza buli ajja gwe bavuba kati munnaye spinach yali ali awo bbanda kuba nali nange ndi bbanda kati nga mukubira essimu nga mugamba spinach wagwa n'oliwa nangamba mwana ndi eno mbadde nva eno nga ku university biki naye nzijjawo ne mugamba ngena vaawo naye oba osobola twesanga eki ebweyogerere nangamba yaizo nti yankubiddeko awo tulina ddiiru katuuka nzijje munnaye mba ntuuka ku stage wendinyira booda nga ne spinach atuuse kati twagirinya babiri tuba tutuuka kusheera waliwo nga kubaala wenyini kiswa papa omye n'akuba mu ngalo nampita ng'aleekana muyimirize piki okitegedde nga ye yategedde ekigenda maaso eri kati neŋŋamba owa booda sooka yimiriza oyo gaya atugamba ki n'abagamba gali wali omumanyi nali simu kale baba bakukyalo mbamulaba wali ofose sitaawo bakumanyi kati gaye ng'agamba mukyuse piki ekyo kisoboka omukoleki kuba ku studio bayodde buli yagwe basanzeeyo gye mulaga kangambuuza kiki nga ngamba spinach sooka okubira aizo nti nga simu ye teriiko ne nkubira bosi we nga simu ye kiki teriiko ne tubuuka kuba nze nali sirina simu nga spinach yagirina ng'abakubirawo nga simu tezikola ki noma tekibangawo bunaku njako simu lumu ne ngamba okay kati
ekiriwo tusoka tukole kati spinach ye yali already sitawo yali musajja nga akute ku center abadde muko mu London eyo nangamba manya ekiriwo tuddukire ku red pepper kati fe twadduka tuyingira kizimbe kya red pepper eri namambe nga tutuukewo nga basajja batubuuza kiki nga tugamba Kenzo atunoonya ayagala kola ki olwo nga baye batubuuzira nti Kenzo yaliko ku tiimu eri oba teyajjirako ye teyajjirako yasindika Ronnie Stamina kati naye obwana bumumanyi ku kyalo ngati nga nze obwana bwali bumanyi Ronnie Stamina nti yabeera ne Kenzo ya kati nga bagamba Ronnie Stamina abaddewo yabatutte agenze nabo ku motoka yabatutte ne tumanya nti kati biliki nga fe tugenda ku red pepper nga twewaaba yo omusajja yatugamba temofayo kamba kubeka eggulire kati wennyini okitegedde nga alikuba era nasoka fulumira mu ki mu red pepper kati nga akuba eggulire kati nga fe twekweka nekwekako naye masimu kati simu ya spinach ngevuga Moskan aliwa olwo abaredio abaredio nabatandika otusaba interviews simanye radio muje mwogereko eno mutubuulire ekigwa kitya mama byoluyimba abalubye kitegeera kati nga naffe tetuyinza kunnyonnyola kubanze saalaba nga bayizo nti babbaki oluyimba kati nga siina wembinyonnyola era nagamba kawondawo sinemugamba byemugambye naye wabituuse eri abawagizi okitegeera ekitegeeza Kenzo yali abaseemu omuntu anti ayizo ndi bamutwalirawo ekibuye ne bamuyingizawo seero Kenzo amanya weeks ezi azo nti yasinganako kwedirisa anti yamusiba najja namukyalirawo Eddy najja namugamba wanzibye omusango gwali kugenda mu Kenzo alina obwo obusungu bwonna nkugambye byali serious abaana abamusinga kati tebakyalina kye bayinza kugamba ggwanga blood byali serious nze nkugambye abaye bankubira nga amasimu nga oba oliawe kuba kyensembayo kujjukira batukubira omusajja yakubira spinach oyo ow'ekibuye ku poliisi namugamba nze ni musirikale nkwagala kuki ku poliisi twagala Moskan aliwa yakubye oluyimba tumwagala ekitegeeza nti intention y'abayizo ntibo nabone kigendo kyali kyakwata nze kitegeeza nze azimba idea okategedde ane bali bagamba guwa lubaguza nekweka nkulayirira nekweka nengamba sagamba mama je mama ngambuzo oliwa ne mwasimanyi kati mpa muko moment eyo okutyo okumunde ogusose tobera nkona muyimbi wa amaanyi nga kati nganza Kenzo nali fani we kategera kati nga nebu nga already manyi nti wa amaanyi nso tebereza cyayinza okuntusa sanze nene kweka era Kenzo mwana kati byagwa nchimanyi byagwa nakamusisinga ne alabi katamanyi nti yenda newa abakitegedde mugambe mulonti Kenzo kitufu oluyimba ebyo byagwa tetwaluuza bigbe n'okugwa nakati akyakanga nga luli oba kati waguma ne wajja anti kati waliwo embeera weetuuka n'oguma nomanya nti kati either yala zinnuma obanga okategedde nomanya nti kati haso kuguma ne aonga kati oluluyimba olwe lwanfuulira ddala ow'amaanyi olutandisa okukola erinnya ensi ekutandisa otegeera kati awono ensi eyinza okuba teyantegeera naye ku kyalo bonna baali bakkiriza aye kagenze netandika okukuba ate kafulumidde mu mawulire buli wamu bakamanyi olwo naye kennyini opportunity yange ey'okuyimba ndaba ekola ki nagendanga ne aizon ti eyo ku mwalo ne tuyimba nze nazunga emyalo aizon ti akuba ddi kati layira aizon ti wava mu kkomera kati eseera ayinza okuba taginyumizangako muntu bw'ava mu kkomera ekibuye amazosi matuko ogw'empiso n'obusungu twasula mu studio week namba nga tetuvaawo ng'ayiiya ayizo nti ayinza okuba yayiiya oli ennyimba nga 10 mu wiiki emu oli ga yali ayiiya yalina obusungu kwegamba yayiiya ennyimba namukolera ennyimba eziweze 10 mu wiiki emu kuba twasiibanga netosulawo yali makanika eyo mu bondi kati ebyo byonna nasooka abisa nava kukanika nalijjawo nawa kati ndongo tubalageko ndiki kino namisana muli mu studio twakola ennyimba netukola ziddemu netufuna ennyimba mwagira ne layira muziddemu ze twakola mweyo wiiki kati mala okola layira guwa lukuba yaluyimba wale omwala gwe yayimba naye Grace ava ku Grace kati layira origino gwe nyumyako si nyumyako luno kati olwakuba nyumyako origino yalina omwala gwe yayimba naye mwala erinnya bamita oba Sharifa something like that
yali kuba yayimba chorus nagamba neno lwetagama omuwala naleeta oyo omuwala namuyimbira chorus kati tumala odukola naye ebiseera ng'obimanyi era tukola ziba nga demo nga tulina ononya studio batukwasaganyizeemu kati bamala odukola ate awo twatandika olondooza obutaddamu kweraba ne aizo nti olwo nga ebigeze nnyo ng'obimanyi sita ababbize oyinza omunoonyeza wiiki ate nga nawe olina ebyovunanyizibwa obwina otwala kati mandi awo ng'ate mpulira layira ateereddwa origina eno nga erimu omuwala omulala kati infact oyo omuwala Sharifa yasooka onkubya nagamba mpulidde oluyimba lwaffe nga izo nti yalukoze naki namuntu mulala kitegeeza luli omaaso okukola origi n'omuwala omulala teyaluta tiwamanya remix gye bagikolera ng'ola bazzemu batadde kati n'ebya Eddy nabimanya olwedde buluyimba balukoze eki bandi awo nga Sharifa akuba esimu ayomba biki ne mugamba sisaalubaddemu nyini lwe yalutadde nyini lwe yakoze eki naye nga ndowooza nga biggwa kati munnaye obulamu kati n'obulamu bwaddamu ne bunnumakaawo kati olwo nga macuwalinze ng'omanya omacuwalinze ofunye n'omukazi obulamu butandise otambula nga wali obisaba ate ebizibu nebijja ebiri serious kati ebyabasajja kati bino okukuba emmotoka namala yita mu bizibu byabaki byabasajja nga sikyali ddoogo kati nga byonna mbitegedde ndi kati endongo ki eyakusalawo kuba kati okwatagana otya byonna byonna bibaddewo ebyazo ntitubitegedde okwatagana otya ne Lil Pazo ye mukubadde emmotoka kati awo no idea y'emmotoka ejjaddi kati kitwale nti naasolinga okuva 2012 nga nnoonya oluyimba olusinga ku mpiso olusobola okwogezaako kuba lwe luyimba lwe nali nsinga otya nange mu nnyimba zange ze nali nkoze kati era nga bw'otuuka oli akuyita producer wa mpiso lwakankanyiza abantu nembeerawo nga nnoonya oluyimba naye nga nakuba bitraka nze nawanga ba upcoming offer naye nga nnoonya track gye naamenyawo empiso oba bo bakitegera simanyi naye nga nze ojja nenga kankwe offer n'omukolera bwereere kasita oba ng'oyimba ebinyumira nenkukolera kati muna ebyo byonna mbikola obwavu bunnuma omukyala nno bizibu byeyongera bikola buli kimu famire bakulaba ng'ekinyalwa ng'obimanyi ab'ewaka nga bakwetamiddwa nga bagamba onono kati ate ye okitegeera nga oli takoma kugamba nti bakuloga naye akulaba nga gwe kisiraani kale kyannuma nekimpaliriza okufaayo ennyo okubako nekyenkakasa abantu nti ndi mudongo. Didi omukulu Moskan a prophet yangambye erindi jewo kati ye prophet oli Moskan kati yagenda yamusindika mu bitooke yo yagenda kulima mboga oba miyembe na ffe tumanyi kati aliwo kati ye prophet gwe tuliringa nayo story badde mpanvu enyumide by the way ndabe badde simanyi empiso story ya stamina ebya azonti badde bingi wabula kati wetugenda okudda ze nsonga ensi yonna yonna we yeetaaga okumanya Moskan akituufu mukwatagadi ne Lil Pazo mukubadde Genda ogule emmotoka ne bukodi obwo enayaka enonkadde nnyo byonna byavaawa awo njaga utandikira however much ejja kuba part 2 olwairo tugenda kukomawo bwe tunakomawo next time tetugenda okutandikirako nga tunyumiza emboozi ya Genda ogule emmotoka yali etya n'olugendo obulama byaddirira biki n'okubeera nkati bw'oyogera nti ku Lil Pazo awulyanga ekizibu gyali byemukwe bwe tugenda okujja nabyo Moskan si kizibu kyokka oyongera kundwaza oyongera kundwaliza ddala bro bere bulungi mweraba.